الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الأنبياء وإمام المرسلين حبيب والمرتضى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. tulaba omulungi mirimu kye mirungi egiteekeddwa kolerwa mu nnaku zino. Twalabye hadithi entuufu egamba nti ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. تريو النكو ng'omulimu omulungi okoleddwa mu zo gwagala nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala okwenkanankana n'ennaku zino 10 atulaba omulungi. Ogumu ku mirimu emikulu ennyo oguteekeddwa okubeera nga gukolerwa mu nnaku zino ogutandikirwako التوبة والإقلاع عن جميع المعاصي. okwenenya n'okweyambula n'okukomya amazambi gonna. لأن التوبة kubanga okwenenya أعظم الأعمال لأن التوبة من أعظم الأعمال الصالحة. kubanga okwenenya gwe gumu ku mirimu egisinga okubeera emirungi. Olwekyo ogumu ku mirimu emikulu oguteekeddwa okubeera nga gukolerwa mu nnaku zino nga gwagalwa nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala kwe kwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nkubiriza ali eyo atulaba ti ekimu ku byoba otandikirako nga obiwaakadde mu nnaku zino kwe kweyambula amazambi n'okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Okwenenya kyeki? التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى مما يكرهه إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. okwenenya kwe kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'ovamu ebyo by'atayagala n'odda eri ebyo by'ayagala ظاهرا kungulu wa batinan ne munda. Olina okwenenya kungulu ne munda nga bw'ogamba nti olese ekintu kungulu ne munda okirese. Okwenenya teeka eriteekeddwa okuteekebwa mu nkola mu bwangu. Allah agamba era teeka ku buli muntu yenna akakasa nti mukkiriza. Teeka ku buli muntu yenna akakasa nti mukkiriza. Awamu n'ekyo teeka eriteekeddwa okuteekebwa mu nkola mu bwangu. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala watuubu ila Allahi jami'a ayyuha almu'minun. Mwenenya eri Allah mwenna abanga abakkiriza la'allakum tuflihun mulyoke muwone. N'olwekyo muganda wange ndaba ne bw'onaakola emirimu gya sunna egifaanana gitya ne bw'onaasiiba ennaku zino nnungi okuzisiiba naye ng'osigazza amazambi oyinza okukomekkereza n'enkomerero embi. N'olwekyo olutalo olusinga okubeera olw'amaanyi kwe kwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekiseera tekinnaba kuggwako. Osaana omanya ndaba ti okwenenya kuno okwogerwako teeka eriteekeddwa okuteekebwa mu nkola mu bwangu ng'okufa tekunnaba kutuukako olw'etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala erigamba nti walaysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an. Tekuli okwenenya okukkirizibwa ku buli muntu yenna akola ebikolwa ebikyamu okutuusa okufa kumutuukako qala inni tubtu al-an. N'agamba nenenyeza kaakati. Kwenenya okutekukkirizibwa okufa kumaze okutuukako. walalladhina yamutuuna wahum kuffar. Tekuli okwenenya okukkirizibwa ku bantu bonna abafa nga bakafiri tebakkiriza Allah bagattako Allah. Ulaika atadna lahum adhaban azima. Abo Allah yabatekera ebibonerezo eby'amaanyi. N'olwekyo ogumu ku mirimu emikulu egiteekeddwa okukolebwa mu nnaku zino kwe kwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala nga weenenya ekyo kikola mu bwangu kubanga tomanyi kinaabeerawo nkya. Wama tadri nafsun madha taksibu ghadan. Teri amanyi kyanaakola nkya. Atamanyi kyanaakola nkya nga n'obulwadde bubuno butwala abantu mu bwangu yeenenya nga obudde bukyali. Yagamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Ibn Umar entuufu yagamba nti yaqbalu Allahu tawbata al-abdi ma lam yugharghir. Allah akkiriza okwenenya kw'omuddu ebbanga ly'amala nga omwoyo tegunnaba kutuuka mu ddooko oli. Mu hadithi ya Ibn Mas'ud n'agamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam aljannatu wa aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wannaaru mithlu dhalik. Ejjana eri kumpi nnyo n'omumwe okusinga okuba bw'engatto ze. Amakulu teriyo kiganye muntu yenna alongoosa kuyingira jjana okuggyako okufa. Wannaaru mithlu dhalik. Tewali kiganye muntu yenna mujeemu kuyingira muliro
okujjako okufa. Nolwekyo muganda nga mpuliriza, labanga ogumu ku mirimu emikulu gy'okolera mu nnaku zino kwekwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzila. Yenna atidde mu kkubo atambule ng'obudde bukyali, n'atambula ng'obudde bukyali atuuka bulungi gy'agenda. Abaganda bagamba nti agenda emisana bamugaanira. N'olwekyo buli muntu agenda kuzuukirira ku ekyo kye yafiirako, nga na buli omu ky'anaafiirako kigenda kusinziira ku mbeera ye, kubanga legyawangadde. Omuntu bw'awangayira mu bujeemu ebiseera ebisinga bufiirako. Omuntu bw'ayanguyiriza okwenenya, Allah subhanahu wa ta'ala amwanguyiriza n'atuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusiimye. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.